Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Abaweereza baffe mwenna abalungi abagalwa balamusizaako akawungezi ka leero. Amanya n'eddoboozi team consultant nga nsinzidde wano mu studio zaffe za Tawira Radio, Tawira TV mu Abu Dhabi. Olunaku olwaleero nga bwe twabasuubiza nti tuba tugenda kutandika okukyaza mu mmogolo yaffe abagenyi ab'enjawulo mu bitundu eby'enjawulo, nga okusaba kwaffe okwa leero omuwuliriza waffe omulungi avudde mu bitundu bya Western Region. Mu studio muno ndine munnange wano omukyala Zidankima Nagaba Mariam abatuusako program Emmogolo the best duo so far in UAE. Kale nga mu kaseera kano nga bwe twabasuubiza nti UAE eri composed of 7 Emirates, nga mu Emirates ezo omusanvu nga olunaku olwaleero omukisa gwagudde mu Emirates eya Abu Dhabi mu kitundu ekya Western Region. Western Region yeno abantu abasinga mubadde mumanyi nti oba kiri region ndala ya Emirate ndala. Emirate eyo eri ku Abu Dhabi. Nga bwe mukimanyi nti Abu Dhabi is the capital city. Abu Dhabi nene kubanga erina ebitundu ebya Western Region, erina ebitundu ebya Eastern Region. Eastern Region nga mwemulizi Alain wano mu central gye bayita Central Abu Dhabi. Then Western mwemuli ebitundu nga Ruwais, Gayati, Liwa Region paka Saudi Arabia. Kale tusuubira okulaba nti tugenda kuba nga tufuna emboozi eya muganda waffe ali mu studio olunaku olwaleero nga atubuulira akawonvu n'akagga wajavudde mu UAE muno, biki byatuuseemu, kitundu kya Western Region kiri kitya, era basaba tumuwe amatu n'ebibuuzo bijja kujja ku Facebook page yaffe. Ebibuuzo nate rutu endala gyagenda okudda mu studio abeere nga abiddamu. Sebo tukwaniriza akawungezi ka leero. Nange neyanziza okuba nga munkyaza amanya agaba Mpalushimana Emmanuel abasinga obungi bamanyi Batuwa sports updates gemanya ge basinga okuba nga abamanya. Yes, sebo tusanise okuba nga tukulabako akawungezi ka leero, era sebo mukulu Batuwa Emmanuel, sebo tukuwulidde mu bintu bingi naddala mu bukiiko obwa UAE mu sports nga otuweereza sports oyo sebo sooka otubuulireko gwani era wajja otya okutuuka wano mu UAE na biki banga kiri omazeemu. Neyanziza nnyo ekyo kibuuzo kirungi nnyo. Bwe nali nva mu ggwanga erya Uganda okujja mu United Arab Emirates nakozesa kampuni mu ebyo ebiseera nali nina kuba nga nzigira mu security company neetera mu construction. Twogera construction kuba kati abasinga obunyirooza mu bimanyi nga nkolera ndoza nsika kolera ddira mu 2015. Ekyomukisa omungi bwe ntuuka mu UAE saatuukira mu kibuga, bansuula Western Region era ffe abatandika Western Region, Gayati, Ruwais, waliwo bayita Sila, Madina Zaidi, Abu Hassa, eyo yonna nga ffe tuwangaalira eyo sebo. Siba wakati awo company eyabaleeta kuddira mu 7 by then 2015. Bwe mwali mujja mwawa sente mmeka okuba nga mutuuka wano mu company eyo? Neyanza nga nzije okutuwako e Uganda. Ndi professional, ndi chef. Okay. Naye embeera yali eganye. Kubanga bwe nali nkola nga nfumba nali nkolera emitwalo gyali ndowooza oba 15. Kati mwawa sente mmeka? Kakati bwe tugenda ku security link yandeeta oba otuuse ne wansi bambi Saapolo nsibambi eno yazimba Emmengo. Simbanyi oba kampuni ekyaliwo sijja kulimba naye nga okuleeta wajjanga ng'omanyi bakulese mu security. Naprayinga nenteekayo millioni zaali 4 kubanga bwe mbeera mu Uganda nga bwe mmanyi ebya Uganda ene okulaba millioni 4 zigenda vaawa nengamba mukaddo omanyi nzimpa omugabo gwange nkole ki nangamba ogenda kufuna bakazi ogenda kukyakala okugula wuufa ne mugano ku byobugagga bya muzeeyi oba kuweeyo buwika sente. Natuuka ng'omuzadde n'omunyonyi kati kino kye kiriwo
naye agendayo nasooka mulimba nagenda n'omugaati ne mulimbalimba nembulayo nno za wiiki nga nnamba mpaka we yaŋŋamba ku makya nkusaliddeko wano toddangawo ne togesigadde oli abaana bawala. So it means omugabo gwe wagufuna akyali mulamu. Nga wakisusa. Muzadde akyaliyo. Aze jjajjange gwe nakula naye era abasinga okunfollowinga Facebook zange balaba gwe nina kubanga gwe nakula ndaba twakula abaana 14 waka. Kati bwe ntuuka ku Security Link akasente olwakampa we paba e Kampala akapoloti bampa milioni 5 naye nze mbaganya ekizibu kye nina kya milioni 4 babuloka. Kali babuloka bo batunda 5 ne bagamba omanyi boyino okukiriyalinga ki LC Mezo sigala wagenzo zenye hadi nya mbagamba mmanye kiriwo mbawadde 5 zino ngenda kiyalinga LC wembate mwagala nazo nzitwala omuzeeyi nazikwata bwe nakiyalinga LC balance yasigalawo ne muwa mukadde nenjirinya Masaka mpaka Kampala atuke Kampala ningenda direct neziteka ku account kuba Masaka sasa nagamba bayinza okunte bwentuka ku account ya Security Link twali tuzina account zaabwe naye akasente kano nyinza okukakwatako nenkateeka ku account yaabwe ngolo Security Link batugambye okugira ku security tuliwa tulina okuwa milioni zaali 8. So enyazi no wali agasasula ko kitundu already nanya postinga yakakadde kamu kananya bwenteka bino nya esigadde visa bwebe efulumye kyangu nnyo okufuna balance otunda ebintu byoyina mu nyumba nenteka yo sente naye mu ebiseera nganze ngenda Security nga nevuga nine motoka ya company nga ngenda nevuga banga yagenda shopping enda kasolo nga ngenda nemalize ebyange ne ko bagamba ate gwe yevuga lwaki ogenda ku kyeyo otuddeko ekyo miso mungi bwe nteekayo sente ezo sinze nzeke yaliyo nteekayo sente natulinda mwezi gumu nga bwe nateekayo akasente ako mulimu saaguvaako nasigala eno nkola ngendo bwe ndaba mbaceekingako kati ngenda okuddayo Security Link okulaba myezi 3 baceekingako tukuba amasimu tebagakwata ngenda okuddayo nga nsanga abaana beekalakaasa twagala sente zaffe tuleete poliisi biki muri yosera waberago muwala bamuyitanga Fatuma yasinga okola nnyo ku nsonga z'abanna Uganda okujja kati mbandi awo awulira olina teekayo obukadde 6 obutano 7 abamu baganda bafa abamu banna Uganda sente zabwe batandika okuzijja nenga bazijjayo mu bitundu bakuwayo akakadde ate kati abamu kye bakola kino ekintu ky'okutambula asuulawo omulimu era si n'afokasinga nti ngenda ekyaliyo ya Security Link asijja kulimba bwe manzize campus kyaba bulango bwe kubanga bali twalabanga ku radio babukuba ku TV gamba abaana basukka okuvaamu abategedde kati ndowooza eyo mwebyo ebiseera Alujeba company yali Alujeba nnene kati gwo mulundi yasooka okuleeta bannayuganda abangi kuba twali bannayuganda bache yasooka twali bannayuganda 30 kuba twatuka ekiseera nga bakugamba security contract yakoze eki yayiise naye ekiriwo waliwo construction salary wa 7 bajja kuba bakuwa emmere bakusuza sibi nga bagamba ogenda kukolako emyezi 6 olunamala okyusa omulimu olusembu bakongeze n'omusaala nera kyovulaba abantu abali bintu by'emirimu egyo beetaganya okubriefing abaana tusanga challenges nyingi nnyo wano kati ffe nga tujja ngenda okulaba bagamba nono mumpe sente zange banzizayo emitwalo 5 ku milioni 6 milioni zali 5 banza ya mitwalo aga abamu bajira ku milioni 3 abamu 2 kitundu tutukawa abana buli omu abyogera tyana naye akateekayo 3 katika unalapyamba netujja entuka amafulaka entukola visa bichi byonna ntubimala katuba tuliawo bamalawo ndowooza wiiki ng'emu nga twebase naye buli omu agamba twagala kukola tukoyo okwebaka naye omusana mungi twajira ndowooza 2015 omusana n'abasudani bakugamba nga omusana mungi badde tebagulabangako oba gwali mungi omusana ogusuula abantu 2015 timo waliwo wano naliwo wano mu December eyo kati bwe tubeera mu Alujeba bakola buli kimu awe mafulaka tulinda tuba tuliawo Katonda nga ayanukula essala nga buli omu obulya by'okutamya ewaka akasimu bakakuba watuuka
simanya ate landlord agambye kino ogamba muleke katusooka lutuuka ku mmere ng'emmere eri mukamulali ate tugenda okutuuka nga tetubimanyi bintu byakusimba layini kwata essuwaani nnene tugamba ffe mu Africa tetusimbira mmere layini ebyo bibeera ku masomero nga abasajja bo bagisimba layini nevanga wano mpaka eri kati ndoza twamala ndoza ennaku nga nnya nga tetulya tulinamu obusente bwe twajja nabo tugenda mu bakala ya mu butale bwabanga wakatale bangale basikangawo obuchapati n'obusumbusa ne batutukayo ogasijja guli omuceere guno ende kyasobola okutujjako enviiri omuceere nga bagufumba si musiike boyiro ate nga temuli munnyo kati ne baleeta ono kawo bo baziyita ddaalo kawali wa yero naye nga muli kamulali oteekako booti ejjiko netugamba tugenda tugula emigaati abalidde emigaati bijuise embeera neegaana abamu netandika okukola kyokuvumirira nga tusanga abasecurity bannaffe olumubuuza kagamba wajjidde mu kiconstruction kagamba watomedde naganze saasoma nabikula akatabo nolaba byawandiika ngo Uganda mwana wa P1 nagamba baba biki katula abaana beekyanze bagambye tutogere tukole nga bwomanyi waliwo ave Masaka oyavudde Kampala Katwe Kyengera abamu bavanga bukomansimbi eyo Kyotera nga buli omu yazze kukola ki wakulo linagamba kale byasinga okutumalamu amaanyi obwekuli omuntu gwolina yagamba nze mbadde teacher nina master nina diploma nina degree yange aze mu construction kolera ddira mu Lusambu Uganda nga no bozi balamu eyo biseera nga gyabanga mitwalo nga 49 ng'osindisa Olusambu flat nga bw'ojjeko buno bwe basalasala omuntu afuna emitwalo 49 abo eyo biseera nze nga nali siina family ngamba bwe ngenda nenzikola mukadde ne mumwezaako eky'ekkumi ne bano basista nyinza okusevingayo 2 ku akawunti kati abasajja nga bukera ku makya batwalira na wansi twebakana wansi nga basibe nze nasobola okulabira abaana batambula n'amadagala omwana alina eddagala simanya ojja ndisula mu ofisi ya manager omugambe eki eddagala egganda ery'ekinnansi ekyewaffe ng'omwana baali musibiridde entanda ojjaddimansa kati nga bwomanyi okusimbula kuba batusula mu ekirumu ekyo nga ffe tulina okikiriininga netwebaka nga bwobimanyi twazze n'amasuuka netwebaka ebikuno ebisooka bituluma ekiro kyonna abaana ne bagamba okwebuzabuza ne bagenda ne bagula amatatu ne bakuba amatatu ekiro mpaka budde kukya tuba tulyabo bayisewo wiiki emu nga batukubira essimu nti musibe mu parking ebintu byammwe tugenda Western Region nga kampuni yatugenda tugenda kukolera mu kibuga ejagala kwali Dubai okole esaawa 2 ogenda okole kino tubulaba nti no challenge ekyaliwo kuba agent ne zi kampuni bwe tutunulya n'ensi ya United Arab Emirates tukola kinene ne tufuna kitono tukola esaawa nnyingi butumye esaawa z'okola n'omuntu ali mu nsi endala nosanga omuntu ali Butuluuki akola wali esaawa 4 wali 3 olaba nti no kivaayo kati nga tulinnya baasi abatuvuga nga tudda mu kyalo nga twebaka tutunula nga tukola oluguudo tulaba baasi yaffe kayoka gye tulimu tetulaba motoka okustopinga twabanga motoka zalinga z'amagendo bino ezigenda Oman Saudi Arabia wetwasibira nga tusibira ku kakalanti ne waliyo ekisaniya nga nako kabibawo ne tugamba tulagawa nga tugende tugenda nga buli omu alina ebizibu bye mulimu abalooni mama yatunze kino taata kino omukazi namulese n'olubuto nga buli omu akaaba nnaku yiye nga tugenja tutuuka mu kampu eyasooka baali bagiyita mafulaka baali bagiyita discovery camp abasinga obungi bagimanyi kuba ndooza ye kampu yasookeramu okubaamu abaddugavu abasajja olwatulaba ne bagamba n'abaddugavu bazze wano ababangale baali babangale bayindi bapakistani abalimu baali beeru nga tubeera mu discovery nga tusooka tukuba emmeeza nga buli lunaku ofisi bazikuba ku security link nga bakubira agent wano yatuconnectinga nga po security link mwogere n'abaana netukyusa embeera netwagamba teri kusimbira mate ani asimba n'abaana abantu abalala emmere yaffe mujawule twamanyira byakwesavinga
course. Netuteka metwaga tetugenda kulya ddaala. Kani bajja ne batubuuza ani chef. Ani amanyi biki bye mwagala okulya. Ne tubagamba okay tumanyi mukyere guye emmere yawa. Naye enva muzifumba bubi. Ne tufuna omukisa ne bagamba mwerondemu abantu babiri bajje mu kakiiko mu meeting tutule ne aba camp ne ba chef. Olutalo ne lubeera awo. Buli omu ng'ayagala. Ate nga waliwo ayagala obukulembeze yayagala otutegeerera. Yenga yali yasoma nga yayagala otutegeerera nga tayagala kukola. Kati fenga tubeerawo n'abavubuka tukuba kwa mumpiiro yitubuzaabuza akayagala naye bwe tusindikayo ono najja kwogera ensonga zaffe. Kubanze mu ebyo ebiseera ndowooza twakamalayo emyezi ng'ebiri nze yasooka okubavumbula bajja Western Region baleeta mu Abu Dhabi bine kyaki bine byaba Philippine. Ngenda nfuna mu Philippine online tuchatinga nga bayinda kuweereza bus. Yampeeza bus oba zaalinya. Akali wenveyo nga nfuna obuyinja. Kali musomesa wali omuyita musomesa Simbwa Charles Bambi yafa. Yafa. Kati Simbwa Charles ne tuteekawo challenge. Nga tusula mulumwe mwansu nsula wagulu asula wansi. Agamba nze chairman zaino gane mbogerera. Nemugamba sawo toyina ko emyaka gye toyina kogenda tegeerera. Ate nga wali abakuba ekikebe bagamba tuzindike tusindike n'omunyarwanda ajja kyogera. Kati bandi awo nga ye naayite bali nagenda aba discovery biki n'ayogera nabo n'aganze mu Uganda alina okukola ensonga zaffe. Kati avuka nga bomanyi bwetuuka mukola olunaku tetwakola twebaka enkeera nga batugamba tugende ku site tusanga abasajja bakasimaji n'emisingi bakagizimba tulina okukubamu enfuufu omusana gwaka eno kino kigundi kikatapira kise n'ettaka ne kibabikka nga muli munda mulina odirevolinga kale nga mulinawo ba labor foreman ba supervisor be ajja n'akebera n'agamba decide no again nga muli kuba nga kati ne tugamba obusajja ne butugamba naye mumanyi ekiriwo wano kati twajja n'abavubuka bambi nga banywa sigala ne bamuvaako ng'omwesana agwaka ng'omutwe oli akuma sigala mumulaba ogwa wali n'agamba omutwe gwagala kwabika abamu sigala ne bamuvaako kale tubeerawo ne tusooka tudda mu kampu ne tulwana olutalo lw'emmere. Olw'emmere ne bajawula emmere eyaffe ne bagiteeka aside neva kati chairman nanga omvu ono Charles nangamba omanyi Emma tuyina kukolera mufena tuli banna Uganda olwaire wa family alugira nga alina kabi yaffe n'okwata ya 5 2 n'omuwa n'asindika Uganda. Okay kati nga bangamba mbandi awo nali nebase kubanga lockdown tetwakolanga. Abangamba genda mu kiyungu baagala kulaba kani ngenda mu kiyungu nemba nnyonnyola nembalaga engeri gye tulina okufumba mwene enkoko kuba yo bafumbanga nyaanya butungulu nebabanga abafumba boyo nembagamba abafirika siika kolamu bootye olumu deep frying ebiki nga abayindi bamanyi ekyokukola. Nemva kali nengamba mutima nengamba singa kalimo kano bagamba nembeera mu kiyongo nemba ku musana nenemerako nembeewu bagamba abamba ne bagamba okay tulabye nenzirayo ku mulimu kati emmere nsooka twagirwanira ndowooza emyezi ng'ebiri okutereeza emmere kati ne bagiyawula ne tusanga challenge mulimu oyagala kujja okulya enkoko ayagala kutwala ebifi 8 jukire babega basi zajjanga fe basi zaffe zalujeba zabanga basi 10 bonna bakozi jukira buli basi egenda mu abakozi ndowooza nga 67 kati nga basi emwejja bana abasoose okugira basi soka ayagala akwate ebifinga 8 tamanyi bali mabega batugamba plan yemba ze tubafumbira yeno expenditure za mwezi genda wagona kali mwagala kuye kinaga muleto olumwe ebijanjalo kawo omubisi oyo ne tubibalaga kubanga twali tulinayo lulu supermarket yeyo ne tubagenda ne tubibalaga ne batandika bieta kati awo tuva ne tugenda ku site tuwe kula asajja batuwazi engato jambala oyino jambala ya mu stocks 2 ngekwocha wane ekigere ekyuma erimu ekyuma engata yo ino jamba nza omala ko contract oyino gikolesa emyaka 2 bakuwendala ati nga tusoka tubeera yeyo ne twajja nawo twajja mu ne ba mamizi boy
obone nga isimu ate e Uganda okulaba bamuweereza 5 kizike ayo tuganga bano abagezi tuganga ono ya bwe okuba ku guard bera ndayo mpola prime bera naye nagamba tugende balete bijuice n'abawa bambirira abamu balemererwa olw'embeera ne badde wake Uganda kati ne tubeerawo tusanga challenge kati Lwaizi Western region ne tumubeeramu bwe tutyo kati tuba twakatandika okumubeeramu story ya Lwaizi mpanvu challenge twasoka okusanga nga abasajja batusosola abagamba Africa black babadde n'abaana basajja ate nga obuzibu bwaffe ngaffe tukuba emmeze olwikyaganamu ne supervisor tamanyi luzungu byayogera tobitegeera ng'ogenda ka office ewadimi ng'omugamba nze bankyuse no siddayo okukola naye ngagamba ate biki omugamba kati ffe twasooka okulizaizinga twasanga nti n'Abapakistani baali power enda kampu ng'ennamba nnyingi n'abayindi bangi n'ababange naye nga Abapakistani nga bw'omanyi nti baagala okwefula no ba power ayasooka tubeerawo nga bujja okutula wali Omupakistani agaziwawo n'ateekawo okugulu bw'ati totuulawo akwatiddewo Omupakistani munne ebikonde ne biryoka bivuga kati twatuka ekiseera nga bbaasi osangamu Munnayuganda omu n'abakuba bonakubako omwenyingo olulaba omusayi nga mushikiri ngaddayo emabega kati olumu nga n'abasajja nabo basiru basika okulaba ddi abantu abalwana waba balemanyi Pakistani panga nebidweba bigamba Pakistan power nga biyimiriza ebbaasi nga musooka mubakuba nga mwekuba mubakuba nga bamala batuzani olwamala bagamba ate bano sibe babange nga naye bwe tuyingira bbaasi ne bakulabamu nga buli omu asirika kyali kizibu kubanga kyali kyala ate n'ekirala nga tebamanyi mateeka tebamanyi rules tebaba discussing kubanga omuntu bamujja eri munda nga olaba Uganda omuntu bagenzi bamujja eri kabalola eyo munda onete mu town naye asanga challenge nali gafe bana babadde katwe balaba amateeka ku online bakola biki etubeeraawo kati tutalo basi ne tugamba kati tuba tuliawo tusanga challenge ne tugala tukoze tutya kati nze yasooka okutegeka omupiira ne bakyali bantegeka omupiira mu camp batubanga twali tulinawo ka kooti nga tukubira ka kooti kana ka basket twakubanga abantu babanga basatu side nga tubeerawo tutuuyana tubeera olwemu ne tufuna akasawo ne tugaziye tugamba oketeekewo ka tournament neteeka tournament ne tuleeta enkulegana kuba guno ebyemizannyo bino binegeje bigattamu abantu abasajja ne babeera nnyo close gye tuli abasajja ne batwaga baleeta no tiimu zaabwe bazaalinga abayindi baleeta Abapakistani baleeta tiimu zaali 2 ne tubeerawo ne banyumirwa ne tubeerawo ne tufuna enkulegana nga naye abatwaga naffe nga tubakola ki tubaagala kati tuba tukyali awo Middle East neeweereza atuliga mu myezi nga gyali 6 Middle East neweereza ab'ebimuli bali mu Alugera company yo bali bagiyita Alugerafu ne kati company yo yaluzinga contract yali etanoza Bannayuganda balinga mu 6 babasuula mu kampu nga kampu temuli toyi bafumbira mwe basula nga amazzi ga kunoonya bayire babiri okugundugula amazzi ge bakozesa kyanyiza ne tuzesanga tugeza ko kontagana n'abantu abamu betwabe bali batuconnectinzeka bali ku kiko kwa Bannayuganda kale no babulira kwa ffe naffe batusanga yofale batusanga tusamba mpire ligindiga ffe twafuuka ba pioneer ne tuba counseling ne tuba guiding wakamulabye ye embeera eriwe etyo ogenza okujja ino obuvunanyizibwa beerawo n'afuuka beerawo kale tusanga challenge yabwe yali yakubanja musaala ne tubagamba amateeka gano mangu saala leta ina kusukka nnaku 5 kubanga bali twagenda obamiti nga babanja emyezi gyali 3 tubaga nedda katukubire police betwali nababa na tukubira police ne tuconnect ne tufuna chance kamda natuyama ne tufuna amanyo oluzungu yali wakawongezi nga wali sawa bazalinga mwemu ne tumunyonyola haji ne tumunyonyola tumugamba bano problem company atwasanaga company kinti ya Alugerafu mukola biki ne bamunyonyola tulabirira bimuli tufukirira miti biki police nekera police kweche ekiro nejja mu kampu ya kampu nejja ndoza kikyala zajjanganya ne bakwata kampu boss ne bamubuuza ne bamu interviewinga amateeka galagira ki
n'agamba bakama bange kuva mu Abu Dhabi biki kati chance bambi bali banana kufuna ZTM nera gye bali banje bajja okubanga abatera okuba following ye bamanyi story gye tuvudde nabo nga tujja tubabeererawo ensonga ezimu sali babenajja ne babawazi ATM n'ekyo story ya Western Region Galatiroise story empanga story banange omuwuliriza waffe wa Tawera Radio Tawera TV emboozi ya muganda waffe Emma mboozi mpanvu ddala mbale nsaba tuwumulemuko ate mutuntu taffe ekyokubiri musajja ono agenda kubanga nga atubuulira obukulembeze bw'Abannayuganda mu Western Region buli butya era achievements kize bakoze nga ba Emma bamazeeko ebbanga eyo yonna okulaba nti bali mu Western Region. Kale gwe omuyiza waffe emboozi nga bwetyo nawe tukwagala obere ng'otuwaako obubaka bw'otuwadde okubeera ng'olina kyozimba ku Munnayuganda ali wano yajja okukola kubanga akimanyi nti buli omu waali wano yeetaaga munne. Kale n'olw'ensonga eyo badde saatuwumulemuko tugenda kudda ku kitundu kyaffe ekyokubiri. Yes, Radio Call Point 9. Ali ku simu gamba hello. Hello. Tukuwulira sebo. Yes, hello. Yes, oli kumpoza radio yaffe nnungi yogerako naffe sebo. Hello. Saba kutumirako nawe tongoba nasuze bubingo wange kwendowooza byonna ebiwundu by'omutima n'ebitonya kaffe njagala gyali wala radio kansuubira kiwulira kwensinzidde okutumira okenanolwayo gy'oli eyo limba ng'okimanyi ne oba kumpi nkumisinga tobuuza kyali gye ndi ekyo nawe kyeraga yawumusa omutima munda gutabula kajiko kasukali kuva ku ssomero nga twewala sikaali ye musawo w'omutima gwange olusitakola mulowoozaako ne bwe basekendi antabula owange ntabula nkutumidde gwe nasima nkutumidde ene wange ntambula butambuzi nga nelokosa wandalula simanye walumwa nga gyesirye yalumwa kuno omutima gwaculacula biwundu ngusibya bikwanso nze naye twakaba na musaayi nasuubiza kubawo maaso gakura nina later I give you love in a true form and I'ma pick your calls whenever you call alimanja byatampola era yekakumanja natasasula munda mu mutima yeye kansala tumira kuva wano Kampala zukukana njala we mulota agenze nabo abaranjirova ganafuye mwakalabilavu machuwa mbisana nebyomukwano gwewala umisinga love dia aura and a true love kwakalabilavu machuwa nkutumide wenasima nkutumide ene wange ntambula butambuzi nga nelokosa wandalula simanye walumwa nga gyesirye yalumwa kuno omutima gwaculacula biwundu ngusibya bikwanso wenasima nkutumide ene wange ntambula butambuzi nga nelokosa wandalula yonna twali nkukamba newoba oli Kigali Rwanda kyukire nokyolabe nkwakalabilavu machuwa ayise namumwe balikuweereza abatulaba abatuuliriza ku Tawera Radio Tawera TV ya pati yaffe eyokubiri wetu tugenda okuba nga tugitandika n'omugenyi waffe Batiwai omukulu Emmanuel okuva mu Western Region musajja emboozi gyatuwadde ebadde tukwata ku mitima nkimanyi nti gwe nawe ali mu Uganda awuliriza
olina kyojjamu mu mbeera ng'eno. Abasajja bano bwe baatuuka okuva e Uganda okutuuka wano tebaatuukira mu mbeera ya lyenvu nti bagenda tuukira mu kusanga ekiwedde. Bateekawo grassroots ez'Abannayuganda kwe batambulira mu kaseera ka leero mu bitundu ebya Western Region. Nze nja kumwebazanga nze omuntu nti tatiiriridde kubanga avaayo kubunnyonnyola wa gyenvudde we nawa waatuuse. Emboozi ng'eyo gwe Munnayuganda ali eyagala okuba ng'odduka ku mulimu gumamu tomanya w'ogenda okudduka ate wayinza okuba nga bagenda kukusuula te awazibu. So mukulu Emma Ssebo njagala kubuuza mu kaseera kano. Naba mwongerayo omwami ono ninayo akabuzo katono nnyo. Yes. Emma lwaki wayita Batuwayi? Batuwayi nasanga nnyo challenges kuba nze nakula na jjajja wange nga buli kimu kijja kinkuba. Okay. Osanga ogenda mu boarding school olaba omwana alina ensawo gwe nga jjajja we akuwadde yabibaawo n'otekawo question mark. byaliwo yasanga nebuuza why me nasaba kwayisa why me but why lwaki buli kimu kijja nze gye ndi kubanga sole bampampo buli omu alina challenge ye gy'asaana. Ebintu nebyakutuukangako nga buli lwaki nze wali oyagala waliwo tubyolaba n'ogamba kino ate mwogere mbadde njagala kumanya akantu omusajja ndooza ababuulidde ensonga lwaki yeeyita lwaki nze ayagala kumanya mbeera eyo lwaki agiyitamu nga ye. Naye omusajja mugumu mumanyi mbadde naye ebbanga ddene omusajja ono mugumu ate musajja wa muntu w'abantu. So mukulu Emma so watuuka wano mutuuse mu Western Region n'embeera eweddemu omusanze Abapakistan aba Bangladesh aba Pakistan. Kaakati olwo weegasa otya kuba Abu Dhabi ku paati ya Abu Dhabi? Abu Dhabi njegattako wali mu paati esooka we nalina bidde okunnyonnyola bwe tutegeka omupiira guno atumala okugusamba Pakistan nerabe bawangula kubanga obudde bwatuuka ne tugenda mu kuba penalty. Ate nga batusinga obungi bawagira kati bwe bamala okuwangula eggayati ne bajja ne bategekayo ekikopo ekya Eid Cup. Kati ne bayitamu abaana nemba ne pali ne tujjayo ne tutwala ttiimu esobole okusamba mu Eid Cup. Ne tusangawo challenge eyo buli Munnayuganda ayagala obukulembeze. Nze captain, nze coach, nze yaleeta ttiimu neolanga bikoze ekibiganye kati bwe tubeera eyo ne tutandika okuba nga tusamba obupiira nga bumanyi omupiira muvaana mugala musambako ku busaawe musenyu. Kati bwe tusanga Munnayuganda bamuyitanga Robert, bamuyitanga Mugerwa Robert kubanga bwe tumusanga n'atulaba ate ng'ayagala omupiira naye nga bambi musajja ye munene naye ng'agwagala. Kati nantuuki yasooka kutuukirira nze nagala tusobola okufuna Abannayuganda nga bwe tuli eno tusobola okuba nga twekumakumamu ne tukola ki ne tubeera wamu. Ne mugamba okay kati tutandika okuba nga tugenda ayina emmotoka kubanga yali akola mu kampuni ng'ayina emmotoka yeevuga. Emmotoka yegendamu abantu baali 6 naye nga twenyugamu ne tugenda 8. Tugenda mu kisaawe Gayati, kisaawe ekyabanga kya firimu ebyo ebiseera nga tebakikozesa. Tulanga okuba ompya n'okumpya kati twasanga ne Bannayuganda abo midusi byali yaleta abalujalafu. Tutandika obbasembeza abamu nga batusinga obukulu batusinga ebitabo tandika obbasembeza nenga buli omu akugenda nagamba nkoze ntyo kivaamu. Kati bwe tutukolayo ttiimu ensooka lugituma Uganda nzine Ruwaizi ne tuyingira tournament yali Ruwaizi eyo yali baalimu bawalabu ne tukubira ddala omupiira ogw'amaanyi ennyo baatubbira ku ssente. Kati manager oyo wajja nangamba naye tukoze tene mugana ina ku Facebook team jendaba eye Musafa Roda wabangawo team ninga nabo mafulaka nga bakunga bakubira mu kampu munda China camp betwasooka okukyaza eyo. Kati bwe bajja nabo ne batuconnecting ate ku Abu Dhabi Crane natugambe ya Abu Dhabi Crane nayo ne batugamba kwe kuli ababatwala kwe kuli abali kakiiko biki nayo musobolo gisamba mu omupiira. Biseera kino mwaka kyogwawo awo tuli ndowooza aga mu 2017 awo 2017 nga twasabanga nga tebaagala kujjanga wala ate awo tutuukaawo ng'abamu bakola ki amaanyi gaggwamu bagamba terikyali ssuubi kulaba ku baani gwe nnyinza okukaabira ekizibu kyange. Olumu nga bakkaabira otunula omusaala gwo gw'ofuna n'oyamba w'olina okuyambira olumu bwe kikulemerera n'omuwa advice.
kati tufuna okugatta kwena Abu Dhabi Crane kuba twaye following nnyo Facebook video we bapostinga manager nagane kumpira bwe tusamba bano bachayi tusobola bakuba nsoka tubakuba ne bateekayo tournament gibasko kuteeka twali tulina okujja naye no manager ye yalinga ayagala nnyo okupromotinga abaana n'okwebuuza abaana bwe mbapakira n'embajje Ruwaizi mfuniramu wa kajasinga omulemesa nga tebamuwa bibuuzo nga ababuuza ebibuuzo ne banyiga ne bamujja mu gumu ne bamujja ku committee ne bamujja mu group ye mukulu Robert Mugerwa ne bamujja mu Robert n'agamba okatutumbe Falcon ne tubeerayo tuba tujja ondoza nafuna okukanya n'abali ku committee ya Abu Dhabi Crane ne organize byani yali captain ko Uganda Cranes Uganda Cranes mwayo bisira ndoza kwaliko Sam Kintu nga Myukiboba nga batambula ba Neroni babiranga Neroni yo senyonjo ndoza ningo okusinga Robert yakwatagana ngo banyo ne Sam Kintu ba Robert byanne motegeera kwanza yampanga olumu ne mugamba bwe bakuzembwe bati katuzoweze bwe tunafuna omusentu samba tournament ennene netugenda tusambako ne Aldafula Academy nga twagala bajjemu abaana twatuuke abasajja abavubuka nga abadduka naye balaba omukago bagamba nti nno ali mu academy nga musajja mukulu batukuba kati kwolwo babakuba nze ngenda okujja olwedde nga nali nva ku interview Dubai ne baŋŋamba abasajja kye batukoze defense ebaddemu ebituli biki batukumbe baga abasajja batukubye ne batuwa n'ekyokulya kati bwesito wekyali sebo kwegatta ku Abu Dhabi Crane awo sebo awo otanyiza obulungi ensonga awo kati obukulembeze ng'ovudde ku by'omupiira mu side za Western Region mulina y'akakiiko ak'Abannayuganda akabatwala awamu oba mwegatta ku Abu Dhabi nga executive ya Abu Dhabi ko muleete emisango gyammwe okuba nti abaana beeyo nga bafunye obuzibu bwonna naddala oba kampani zibayisizaawo ssente zaabwe oba waliwo abawala abali mu mayumba nga babonaabona mulinayo engeri gye mubakwasaganyamu side za Western Region. Ekibuuzo kino kirungi nnyo naye nga Ruwaizi ffe bwe twabeerayo eggayati sijja kugamba muno twakola obukiiko naye twekolangamu be twandiise nga ba team leader ng'otunuulira omuntu effort gy'alina okwogera ne banne nga kati gw'omanyi kubanga alinayo mukulu gwe bayita Ramadhani abangi bamuyita musiraamu abasinga obungi bamumanye ye Ruwaizi yasinga okuba gutwasinga okuteekamu nevuga kati beera team leader waawa kati nga tunanyo okumanya Abu Dhabi kubanga kye tulina okuba nga tumanya abakulembeze bano abali ku bukiiko bonna obuli mu United Arab Emirates abantu si be babeerondera omuntu akera bukezi ku makya n'agamba neewaddeyo ate ogufa singa bakufuna ne bagukozesa naye tebabikozesa kati omwana omulumu ajja nkomplainingira awo nga nange nwana kuva mu kampuni nange nga waliwo nange eyanziba soko osibewo nyaawo nga Munnayuganda yakuba mu kampani zino ezabaleeta mwenna mukyali mu kampani ezo oba waliwo kampani twazivaamu muganda mbadde nkunyonyola wali ekyobukiiko nteekamu buli kampu kubeera ojjalafu gwe gye yali erina abangi tubagamba ne beerondamu bo nga bo gwe balaba wakola n'atasobola kukola mbagamba kati oba ofunye ekizibu tuukino tukolegane wamu kati ewaffe ffe olwedde lwaffe waffe mu Discovery twali baakawejja buli omu ayagala bukulembeze nze chairman zalina obbategeerera tojja tuntegeerera kati ne tubeera awo nera nga tutambulira mu society bwe tutyo esobola okuba nga tubeera wamu bwe tutyo kirungi nze batuwayi kankubuuze mu obudde buno otuba tukompeyalinga Ruwaizi nga wakajja n'obudde buno ogeragera omuntu omusiigira otya ekifaananyi otwagira Ruwaizi nzaffe baddugavu abaasookayo ne tubeerayo naye kati Ruwaizi bamuzimbye ate ne Bannayuganda bangi kati abali Ruwaizi tulaba kuba ffe lulinga okulaba omuwala Munnayuganda Ruwaizi kati bangi waliyo ne zikampuni eza driving buno zino zi KFC zonna gye ziriwo n'abakolako bawala Bannayuganda ne Bannayuganda abaliyo beekolamu omulimo abaasigalayo gye naagana kasigale nga njeeyiza wano omulimu nga gumuwa free time nnene n'ateekawo n'asobola okuba nga afuna connection okuleeta amatooka okuva mu Abu Dhabi n'abanga abasapulaayinga naye abamu baanoonya emirimu
ne bavaayo Luwaizi nenga Luwaizi bannayuganda kati gye bali bangi Luganda kati Luwaizi Gayati bangi ne Luwaizi bangi ebibuga byonna byawukana nawulirako nti okuva Luwaizi okutuuka e Saudi n'akataayi tekasala kituufu distance wala kuba kati wabona ate kugenda Saudi waliwo webakubira sababu oba bakuyita ku training amundu bwovaako oba oyingira Saudi distance sinene distance nenga fe twazimba Luwaizi kuba Luwaizi lyali ddungu abali mu construction ba pioneer so sebo webale nnyo okuba nti olambuludde ensonga ngezo kakati olwo Munnayuganda ali eyo gwe bubaka ki bwoyinza omuwa okulaba nti bw'abajja ajjire mu kampani muleete azze nga kinoomu azze mu mbeera etya era ba agent bano abaleeta Bannayuganda kiki kyoyinza okuba ng'obagambako mu kaseera kano bino ebirowoozo byange byenjogera si bya TV eno birowoozo byange nga nze omuntu nero omuntu bw'oba onkyaza nze mbalina okwogera ekiri ku mutima kyo kyenzijja okugamba mu byonna nga tetugenze nakyakugamba kuleeta baana abali ku bukiiko bonna tusiimye bye bakozeeko bye basobodde okukolera abaana naye tuganye tugeze ne oba ovuga emmotoka otuuka ekiseera ng'olina ogikyusa oyiro okitegeera kati tusaba n'abali ku bukiiko bwa Bannayuganda munyigemu amapeesa abantu abasobola okukolera abantu olema kubeera nakitiibwa ogambe nze mukulembeze ate abasobola kukolera ki yabannakyewa tebabasasula oli akola vayo ku mutima gwe n'akola omulimu naye munyigemu ku mapeesa olw'emirimu gye tukola okunyigamu ku mapeesa kyeki tuteekemu abaweereza b'abantu abatunga be babeerondedde olingagala tuteekewo okulonda abantu bagambe nti tukedde ku makya tulonze zikusooka yalina obusobozi tumanye nti tugambe zikusooka mu bantu ababadde wakaki kulondamu abantu bogenda okuddukanya nabo ki emirimu naye bw'otunuulira UAE kino nakifollowinga from Alain abali ku bukiiko nabo ogenda okuwulira gye nvudde waabwe buli omu yeewa bwibuki abalina ebitiibwa babikoledde tusiima nammwe abalemereddwa nammwe mulizayininge bino si bigambo byange nga nze but why sigamba nti oba byaguna omukutu byange kati ebirowoozo bye muwulira mu programu eno si bya TV disclaimer nkulu nnyo eyo bya mugenyi weeyongereyo taata kati bwe tugenda ku kyokugamba abaana okubeera wano abajja okukola wano omwana ajje wano tubeere n'obukkakkamu tulatulaye baganda baffe bangi abasuulawo emirimu n'agenda okwetunda naye nga munne yamulemesezza okukola jangu n'abaana abatakisi abatakisi mukoze omulimu munene nnyo okwonoona bannyinaffe mukoze omulimu munene nnyo omutwala omwebakako olumala n'omudampinga n'omufulumya twebala omulimu ogwokola bwoba olooza omuntu n'omutwala bwe kivunaanyizibwako ate tomukaka mukwano ayina ennaku ye kati ekirala tulina okuba abagumiikiriza nze nasooka okukolera kampuni nenvaamu nenfuna omulimu omulala kati nze ndi mu mafuta ndi mu Adinoco kati bwe tugenda ku zi kampuni zaffe eziva ewaka e Uganda tusaba omwana bwoba oli waka Uganda kampuni erwawo naye ogira kushwadde nti ogenda kujja okole atajjidde bw'ojja ku visiting visa naddala abaana abalezi kino nkyogera nnyo kati abatera okunfolinga ku Facebook yange omwana omulezi tolina wowooma nera ojja kubeerawo obonebone naye omwana omuwala ajja kufuna amusuza mpaka bwafuna omulimu bwe mwamanye ennaku ye okitegeera page yo telekonga but why kugoni ku Facebook yankozesa Agaba Emerson musajja musobola okumugendako munoonyerezaako Agaba Emerson ayinza okuba obubaka obwabagamba gwe muvubuka munnange ali eyo tolina wowooma munnange olina kubeera nga weebeereramu kubanga guno omulembe gwakwebeereramu so wona woli guma olabe nga embeera ate ogikubanga bw'ogikubye wabula kyoba olina okumanya nti leka kwetekamu muguwa weebuuze ku Bannayuganda b'osanze embeera bagiyisemu batya gwokyali mupya toyagala ate wakatuuka ate oyagala otuuke emawaali mu kaseera kano sooka obuuze ntandise ntya kyamukisa mulungi nti gwatuuka Munnayuganda nti osanzeewo nga bakuzimbidde platform nti naye bano weebuunye abajja mu kaseera ako tebalina muntu n'omu abayamba tebalinawo omuntu gwe batuukirira
batandika kwesimira bunnya mu kaseera ako. Akati gwe Munnayuganda ali eyo guma tukuteekamu maanyi kuguma kubanga embeera mugimanyi eri ewaffe Uganda. Sebo mukulu Emma, tukuwulidde nnyo ng'oweereza sports ku mikutu ng'egya Buganda, gumu mu Buwarabu, ku kakiiko ka AUU, tuwulira ng'oweereza sports ono omutegeera bulungi nnyo kubanga bwe tuwulira ng'oyogera tutwebeddera nga sports omumanyi. Wakijjamu oti era watandika otya okulaba nti oyingizaamu ekitonde kino ekyokuweereza sports? Ebukama wange neyanziza akawatali kake mbadde njagala okukoonako wali ku point ddala gy'obadde obuuzizzaako yaba agent. Yes. Kati bali tusaba ndowooza neera nga guno omukutu mugezeko okuba nga mukyaza aba agent n'abali ku bukiiko mugezeko okuba nga mumika baba agent abo bakola ebintu bingi ku falo gye twasanga eyo nga bannayuganda bali 8 mu nnyumba naye nga abalina alinze abaliise bali awo tebalina kye balya ate ne tukwata mu nsawo. Baganda be si Baganda ibana yabajja Uganda nga agent n'abayita n'abateeka mu nnyumba ne babeera awo nga alina ebiwandiiko ebituufu ebibaleeta. Talina biwandiiko nga gwe bwoba okola nebeera part time yo nti gwe weefudde agent. Kati bwe tugenda ku nsonga gy'ombuuzizzaako sports nfuna ntya mulalo. Nze nga nze omuntu ni bwe nali nkyasoma omusomesa lumu yambuuza nali nina kyalo gwe nkuba nayo omupiira nga bwe tukwana n'obuwala awo ndi mu senior 3 nenga kyali wange ngena nenkola paper nenfuna enkaaga naye kyali wange najja n'afuna asasa n'agamba oba osobola okuyita eno ennamba osobola okuyishayalinga ne mukwano gwo ne mu discussinga naye asobola okufuna max zino z'oyina. Kati nange bwenfuna mulaalo kino ekintu kyenkola siga nti oba nsasula n'akasimu kaafudde naye bwabaayo saponsa akasimu kantawaana era audio ndoza muziwulira. Kati nfuna mulaalo kwaliko omuvuka bamuyitanga Abbasi oba yalinga Abbasi Nsubuga yalinga nnyo asoma nnyo obutabo bw'Oluganda obwo. Kanange nenga nawe wenkera kumacha Abbasi humanitarian wenkera kumacha nange ne designinga ne solo kwe branding nitekawo ekintu kino nyinza nasoka kikolya kumpiira gwali gwa Abu Dhabi ne Dubai ninkola ODM ne wabawo abakomenting nenga okay free time yange ngenda bapika nera mbapika sejiwano waliyo omuntu atoma sports updates gwe mbapika naye tutoleta sports yeka namawulire mangi nnyo so ekintu kino nga gwe omuntu okirina mumola okugamba nti kankuŋŋaanye amawulire kuba ekintu kiba kyagwa ogenda olaba actually nteekamu obudde ne ka data kuba naye wejje nkola tewavayo nnyo wifi nkozesa data wange nteekamu data n'obudde nensobola okuba nga mbaweereza nnyabo. Mukulu Emma, obugambo obusembayo eri bannayuganda nabaki boyinza okuba nga weebaza kuba kutuusiza ku kino ekintu w'oli ebigambo nga 2-3 tuwumbewumbe obudde bwaffe buno? Kyenzijja okuba nga ŋŋamba bannayuganda abali eyo tubeere n'okukkiriza ate beera n'obugumikiza kuba kati ffe emirimu gye twasookerako si gye tuliko ate n'okubeera omukkakkamu. Nze CEO wa guno omukutu mirundi mingi nyakyeki nga neŋŋamba nzaani nina waakaki naye obwetowaze nenjogera gy'oyogeddemu naye era n'akuddira n'omulimba n'omugomanyi nja kulaba tubeere bakkakkamu. Bannayuganda abayamba abaana abali eyo mbasaba naye mwongere ddala okubanga abayamba mwalaali waliwo abayamba nti omwana toyagala muteeka mu mirimu mirala mukozesa ate birala musigale nga muyamba ate wano mu nsi buli omu baali bakuyambyeko. Kituufu nnyo ekyo. Alowooza nti nno ogenda kujja ku kyeyo myaka 2 kozi ng'ogenda kubba nti nno ofune buli kimu weevuge ozimbe ennyumba wa abantu abalina kye bakozeho batandikira myaka gibeera mu 6 kudda waggulu kuba emyaka 2 giba mifu. Ensonga endala ba agenti nze kino mbagamba ba agenti mwetereeze era tujja kutandika obbateeka ku zi page zaffe. Nze nga nze yange Facebook yange nja kutandika obba postinga yanga safunako bino nenzija nenjogera naawe n'ogaana nenjogera n'akakiiko nono obukiiko bwaffe nabwo mbusaba mweddaabulule kati tugenda mu 2022 mweddaabulule obukiiko bwano bwe baba baleese omuntu ng'ali kakiiko ng'alina volongoto gwakoze oba ng'alinako omuntu kakiiko kakiiko tekarespondinga nina keesi y'omwana bamubba 3,500 omuntu eyamubba ssente ezo yali kakiiko amufeze ngenda kufunira omulimu omwana akolera ddira mu 7 akakiiko aka Abu Dhabi
nagenda complaininga case abantu abawera bendatukirira abamu kuba tulina sibona tuyinza okubatukirira waliwo gwoteramu audio naye oli yaŋŋamba kimu ezo zitwalire tuziyingiramu naye nga bwekityo bwekiri neyanziza nnyo okuba nga mumpadde omukisa guno mbeebaza nnyo naye ng'omuntu ave waka e Uganda shiwaddiiru sooka weebuuza omuntu akuleeta kugamba ogenda kujja okole oba akutabbira odduke ku mulimo gw'oliko weebuuze kiki kyagenda okutwaliramu kyogenda okukola kiba right gwave waka e Uganda kampuni zirwawo naye shiwaddiiru obeera ogenda kutuuka wano kampuni ekulesa ogenda kukola neyanziza nnyo basebo bano ebyo ebigambo by'omukyaza waffe era nange nja kumusaba kintu kimu nti nga bwagambye nti akakiiko kakwatemu nja kumusaba abeere ku kakiiko akagenda okuddako kubanga kirabika obwagazi bwa bannayuganda bulina ku mutima ate musajja musobozi ife tubeereno tubeemaga fe tuwabula mu ngeri ey'enjawulo he's a man of his words omuntu omulala asobola okutiriragana munaye banandaba batya naye nga abaganda be bagambira nti ekibi kyogerwako enkolokolo si mmere so buli omu gwe kikwatako akakiiko ba agenti abasajja abamayinira abatakisi abalimalima abaana mu ngeri emu endala ate nammwe abawala mwebeereremu temuli baana bato abamu oluusi tebabakaka bukasi mu ngeri ng'eyo naye nga toyanza ssebo okutuwa ku birowoozo byo naye nga kenkuwabulamu abaana abawala ne bwaba nga yazaalako ng'otuusa bano olisikano tewajja ng'olina akasente omuntu akuwugula abatakisi banemwewulidde abatakisi lwaki buli omu asonga olunwe mu takisi mukozesa abaana baffe abaana ab'obuwala ne mubalimbalimba temugenda kubayamba mugenda kubavugako nga mubanoonyeza emirimu ne mutuuka ne mupangisa bed space ate ne bed space wemupangisa baba banja temusasulawo ssente omwana omuteekawo n'omukozesa wiiki emu wiiki bbiri wiiki eyokusatu n'odduka n'ogenda omwana n'omulekera ebizibu bya bed space w'omutadde talina ssente za kusasula musindiikiza bannyinaffe okuba nga bagenda mu bikolwa ebirala mwe abatakisi tugenda kubeera nga tubalondoola amannya gammwe tubatimbe ku mikutu mutegeere nti ekikola kye mukola kikola kibi mubeere nga muyamba bannayuganda nga muva ku mutima gyammwe ku ntozo za mitima gyammwe ffe abali wano tubadde nga tutambula ne bannayuganda mu mbeera yonna okuva emabega yonna era twagala okubeera nga abo bonna bannayuganda abayamba obulungi mwebale nnyo mwebalire ddala nja kutumirako mikwano gyange mwenna abawuliriza bembeera nabo bempanga nabo mu MBZ ekigagga zone awo mbagala nnyo mikwano gyange awo abali ku Hamdan Street mikwano gyange yonna mungi abali mu Abu Dhabi mbagala nnyo bannange sijja kumenya kinoomu mwenna mbagala nnyo nja kutumira ku CEO ali ku kamera ate yennyini omukulu Johnson oyo omusajja simanyi tujja kumuwa naye nga bannayuganda omutima gwalina eri bannayuganda mutima mulungi nnyo amanya n'eddoboozi sigadde team consultant wano ku Tawira Radio Tawira TV program eno giweza ne munnange omuzira nkima nagaba Mariam abaddewo wano kubanga tubatuusaako ensonga nga bwe ziri naye nga gwe tuwewadde mu bimpimpi mpozi tubagamba twogera bingi naye jjamuko ebitonotono oba oli abisobola okukuyamba tetusobola kwogera bigenda kukugasa byonna ate n'ekirala nammwe abaagala ennyo ebigaso oba ebizimba musobola okugenda ku hardware yennajeera mujja kubanga mu bisango programu yaffe bwetewewedde akuume nega nange aba Western Region batumidde bali abo abavubuka abasinga okuba nga mufollowinga mukutu guno Mustafa Franka Musiraamu bangi nnyo Maaka Saddam muli bangi naye nga mwena mbatumidde njasi mbagamba kintu kimu tubeere bakakkamu ate buli obeera omukakkamu eri abantu buli muntu aba akwangu ate buli muntu aba asobola okukuliza kikyogezaako okuba nga oyogera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.